mbweche pale kale banne ebintu bisesa kati mwe mulindeko eyempale yalina buzibu ki mwe mba mulaba kati nungenda bambalira ka bikini akalala eyaliko mukyala wa Sb4 ate nga yewangulira ekitiibwa ky'obwannaalongo omukyala ono anteira Yeweze Okufulumya Ebifananyi ng'ali mu bikini. Ensonga lwaki nkozesezza nti eyaliko mukyala wa kiteeberezebwa nti ababiri bano baayawukana. Kyova olaba nkozesezza nti eyaliko mukyala wa Sb4 kigambibwa mbu baayawukana okuva ku ebyo ebyatuukawo naye ng'omukyala ono Yeweze Okufulumya Ebifananyi ng'ali mu bikini ndowooza ayongereza eddala okulumya abayaayi. Gye buvuddeko emabega yataako ku bifaananyi ekifaananyi ekyo kyolaba ku screen yo naye ekyana kyamugamba nti empale gy'ayambadde eringa trailer naye nga omukyala ono kigambibwa nti okuva Sb4 we yamukyawa anti kigambibwa nti Sb4 ye yakyawa kuba ye yakwata omukyala ono ng'ali mu bwenzi so n'amukyawa naye kigambibwa nti omukyala ono okuva we yakyayibwa alina stress empitirivu eringa ya chosen beki wadde nga yafunayo oluvubuka ennaku zino olumukakkanya n'ekigambibwa nti tali bulungi nga ye omuntu tali bulungi omukyala ono anteira. Kyova olaba nti ennaku zino buli kaseera agezaako nnyo okwogera asobola okubanga yemalako stress. Kasooke mukuwe omuwulire. Munsesa nzigana mmwe mbwekipale kale banne ebintu bisesa kati mwe mulindeko eyempale yalina buzibu ki mwe mba mulaba kati nungenda bambalira ka bikini akalala. Wama that chipale was nice. Twagala nnyo. Okay. Naye bikini oba bamuda. Bamuda chechi. Abula kanzi bloko kati ninaye nfa. Sizirikiramu. Don't put on nedda ata abagalwa abanga abalungi baneno by the I respect you but mbagala nnyo naye nze kati olaba nze nyambala byenjagala wenzukuka kumacha nempulira nga omutima gungamba ani wanje lwaki toyambala ka bikini nga nkesala ani wanje lwaki tosuula mu shoti nga njesala ani olaba otya gomesi nga njiteekamu olaba otya empale empanvu nga njiyiwamu olaba otya ekitete nga nkiyiwamu okusinziira ku kyemba njagadde kati gwe lwaki obuŋŋaana kyenjagala okwambala nze nzija ne nkusalirawo nedda wamma bakuveeko do what you want ate nabo bennyini n'abandiko they do what they want but they're just trying to I love the advice though I love it but amazima gali nti wakibanga tekiri mu kulumya muntu mundeke mbambalira ebipale si mu bubi kuba kati n'ekyendeeta simanyi oba temukirabe bubi ekipale naye era nyinayo ekirala nze nga natambulako mu masabo eritali limu agatali abiri naye neebaza Katonda olw'okuntuusaayo nayo neŋŋendayo neebaza Katonda olw'okuba nti ne mu kaseera ako nga njaggayagga nga ndi desperate nga mpulira nti waaba tampadde mwana kale kaŋŋende nnoonye ewalala osanga ewali okubeerwa byonna nga mbigezezzaako nja kukiddamu emirundi n'emirundi byonna bye nakola kubanga mmanyi wekibulikika mu kaseera kano waliwo ali mu kugezaako waliwo gwe yafunye edda ssente nga bagenda kutwala mu ssabo nziza okugamba nti mu ssabo tewaliyo makulu nziza okugamba nti Katonda yekka yagaba ezzadde nziza okugamba yogera naawe nali ŋŋenzeeyo naye wulira tewavaayo mwana tewavaayo
ssuubi lyange yadde nga gye nali nditadde mu kaseera ako, wabula oluvannyuma lw'okugezaako byonna nga nkooye nga binsobedde ebyaddala nga ne sitaani gwe mbadde ngamba nti kati sitaani osanga yananyamba kati kantunuulire sitaani nga naye tanyambye, wabula nga nyongedde kubeera depressed, nga nyongedde kubeera nga embeera eyongera kubijja. Njagala okutegeeza mwana wa Mukama Katonda nga neba ne Mukama Katonda ekisa kitumale era tumwebaza nti agamba wonadda gyendi nange nadda gy'oli, wonadda gyendi nange nadda gy'oli. We nadda eri Katonda, we namanya nti kati omanyi byonna bye badde bantambuzaamu sibiddamu. Nebaza Katonda ku lwa byonna bye yampisaamu. Message gyengezaako okugamba naye mu kufuba kwange ng'omwana w'omuntu, mu kulowooza kwange ng'omwana w'omuntu, nalowooza nti oba olyawo kati kaŋŋendeko mu ssabo. Amazima ga Katonda mugulu tewavaayo kubeerwawo kwange. Oba olyawo kaŋŋendeko ew'omukyalo ono gwe bagambye agaba obudomola obw'eddagala ebyaddala Katonda teyansumululirayo. Nendowooza nti oba olyawo kaŋŋende nkole bwenti ne bwenti. Mu magezi gange, mu kufuba kwange kwonna nga ngezezzaako, njogera n'omukazi afubye, njogera n'omukazi akooye, njogera n'omusajja anoonyezza omwana. Mu kunoonya omwana taba mukazi yekka, n'omusajja naye abeera mu lutalo. Mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu, mwana wa Katonda ye gwe njogera naye, gwakooye, gwe yeekyaye, gwawulira ng'oyina ennyiike, awulira ng'oyina ekiruyi mu mutima, awulira ng'oyina ebbanja, awulira nga sitaani yazziba n'abaanayo, sitaani yakwata abaana bo. Mwana wa Katonda njagala ogolokoke, njagala okutegeeza nti tewali mirembe, tewali kufuna mu byonna gwe byofuba ng'omwana w'omuntu, naye mu Yesu yekka